Kugamba muwaba okulonda kuyimirizibwa ekifu kimanyikiddwa mu nsi yonna nti ebibiina byonna ebisigadde ng'ogyeko NUP eyo pulojekiti y'abantu ate gwe ekibiina kye waddamu ekya Ken Lukyambuzi oli muko Ken Lukyambuzi muko mu First Family. Kati ebyo mugamba okulonda tekubeera byonna muli mu kukola ki? Muli ku playinga cards zammwe kubanga mulaba nti akazito weekali ak'abaana bano. Nze njasigala nga mbagamba mazima byogera byonna kyegaawo akalaba kati nti bakuba kyeyagazi oba amagye geyingiza mu byokulonda. Parliament yakalaba kati nti obuuma bufu waliwo ekintu kye bagula nga tebasose kikebera nekimala ebbanga eryo lyonna nga tebasose kikebera kubanga kati abaana bajja negundi bajja n'omulamu ogwa protest vote kati mwagala kuleetawo busongasonga naye nga amazima gali nti okulonda kuggwe tusigaze emirembe oba kwekuli oba tukoyo obunkenke. Temusobodde kusima bannayuganda babakolera ebyo byonna. Nze mpagidde NRM emyaka gyonna ne benefits zange siziraba. Kyogamba ebibiina tebiriwo mu mateeka. Kankubuulire mwami Male Mabirizi oyo katembawo gozanja mufu mbugenda mu kooti koze okuyimba okulonda kuyimirizibwa teri kulonda kuyimirizibwa okulonda kugende mu maaso ekiba kibi. We are tired of you people. Tukoyo okuwudisa bannayuganda sente z'omusolo mmeka ezonoonese sente imeka ed'omusolo ed'omuwi w'omusolo edoononeike saawa eno wakavaayo okubamba okwemerera okulonda kwemerere mwenda afuulinga bannayuganda paka ku level ki bwebanga yali pulojekiti yakutaawo okuwudisa bannayuganda nti waliwo ebibiina biri ndidini mwali munoonya kulagadira ensi edindi nti waliwo demokolasi aye nga waza demokolasi mu Uganda wazira biza nti abona ino ate omugayiga yeeyongera ku ino okugayiga wala ninobo muva ku kutulugunya bannayuganda mubalekera emirembe okulonda kakuwe tusigaze emirembe ezira mu bya kooti leka buli omu ayide ne strategy gye yayida nayo etambule. That's what I can say. Imwe mwakajo otegeera nga amagye gayingire mu kolonda memale nga bulido mubangawo. We are tired of you people fooling Ugandans. Tukoye buli kiseera mwenda abaaki imwe mwali munsi muno mwali mutonzeeko omuntu oba mwali mukoze ku muntu eisano abannayuganda lyebabalaze mubasa protest vote Museveni mutuza bufofofu takyatereera pampa tezikyamutuuka buli kaseera bakyusa pampa. Omusajja takyalina bwekyusizo kansooka embalabule USA ne banywanyi baayo batadde edda satellite mu bbanga obwengula bwa Uganda babuwambye edda bataddeyo satellite buli ekigenda mu maaso bakiraba. Awo mwawedde edda. Kakati nze njagala okubuuza musirikale gwe walwana entalo nnyingi ozirwanye bakusuubiza nca jojuzi okimanyi nti olina n'omusaala gwe bataakusasula nga sigwa mwezi gumu sijja myezi ebiri sijja myezi esatu ne bagaa nti lindako tugende bwe bitereera lindako bwe bitereera. Museveni avuddeyo n'abagamba nti ne bwe mubeeramu busiisira temwetaaga goloofu olw'ensonga nti kasita babagulire mundu ddala mmwe temwagala kuweererako baana bammwe mu masomero malungi mmwe temwagala kubeerako mu retirement nga mulina awaka walungi mmwe temwagala kubeerako mu society nga ebeegombesa era ng'ebeesiimisa munaalitayaringiranga mu kaggwereddemu eyo nga mufudde bufi nga baba settings ne babakuba. Mweberere mbasirikale mmwe mujjukire nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu president agenda okuddako yabagamba omusaala atandikirwako $1 million ate ekyo kisoboka kubanga sente diriwo.
naye nalabye ono sitaani bulijjo nnoonya sitaani bwafaanana bwe ndaba Anita Amongo nkakasiza ddala nti bw'atyo sitaani bwafaanana buli wamu waali olaba ne mu Buganda yayaniriza Museveni awo nate wempeera president wa National Unity Platform obubonero bwonna n'abumalayo kuba buli region gy'agenda abantu b'omu region eyo be bamulambuza naye olaba Anita Amongo yeetadde buli wamu kyovula nti no NRM kati ne mu Buganda tesobola kuddamu yadde kujjayo yadde akajiiko ak'ekifo Buganda ebafunyemu ki Ssaabasajja Kabaka mumubuzizaako obwekyusizo mwamulemeseza n'okuyita mu nnanta wetwa Museveni Buganda for Museveni ku Buganda ewani ng'amakubo mu Buganda ge gasinga obubi ng'ate Buganda yesinga okubawo emisolo oyinza otya okukamente nga togiwa biwata mwe muli balunzi bannange nze nkugamba ekintu kiri kimu eno gye tugenda mu nsi nsuubize ate tebakulimba mbu tebajja kulangirira Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kubawangula ku buli polling station ekyo nkibagamba tugenda bawangula ku buli polling station tulabe bwe mutamulangirire tugenda kubawangula ku buli polling station. This one is possible and it is coming. NUP buli wolaba umbrella tikinga buli wolaba umbrella mu kabokisi wakati awo tikinga ojja kulaba Museveni tugenda kumugoba nga tetufulumiza yadde omunwe gw'essasi ebyo byawoza mbu simanyi akapapula opapula tekasobola kunzija mu bukulembeze kuluno kagenda kumugoba nedda lwaki muli ku bunkenke nnyo nga temusuubira kubba ng'ate mukimanyi nti nno National Unity Platform ezze n'enkola kanoonye kakube kagoberere bwe bakakwatamu kabanje lwaki mutya nnyo ye lwaki bwe bakakwatamu temukyogerako nemudda ku kiri ku kabanje kokka tugamba kasita okwata mu kalulu k'Abannayuganda bagenda ku kabanja ne ssemateeka ekibawa ate mbakakasa kituufu Ugandans are more in number than the people with the guns in Uganda. Ekyo nkibagambye emirundi gyonna Abannayuganda bangi okusinga abasirikale bakutte mundu ate buli muntu gwe munatta mujja kumusasulira ekyo kyo nkibagambye nkugambye US eyawanise edda satellite buli kimu bakirondoola mugezaako ne mukola ki ne mukakwatamu bwe munakakwatamu awo kajja kuba kaweddemu naye mba temukakuttemu buli kimu kijja kutambula bulungi muleke abantu bawangule mu mazima n'obwenkanya ate Uganda esobola okuba ng'egenda maaso nze mutano wambega Locious Matter of Junior and I say all this for God and my country. God bless you.